Video program mwasize mutya ku lunaku luno olw'ekitiibwa olwa Eid Adha era bannafe abaisiramu mwenna tubagamba nti Eid Mubarak ndowooza mwatandise dda okusaala ku mizikiti egimu essala erabika ewedde kubanga olunaku luno lwakusala bisolo eyanguyangu yako okusala kwanguyizibwako abantu basobole okuddayo eka basiibulukuke era batandika omukolo ogwo omukulu ogw'okusala n'okusaddaaka ebisolo. Olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 24 nze Farida Nakazibwe tubaaniriza nnyo ku program kansooke ntumireko bannaffe abazaaliddwa ku lunaku luno olukulu. Suhail Mugabi mukozi munnaffe happy birthday Suhail. Namoli Olivia Kabalega Kivumbi Eva Mbabazi Kathy Bagabe ne Makanga Hannington happy birthday. Namwe abalala bonna betutategeddeko nti leero ge mazaalibwa agamwe tubagaliza amazaalibwa amalungi era musibe bulungi. Mwasize mutya. Olwaleero twagala tutunuulire okugonda omukwano, okugondera omukyala, okugondera omwami we oba bawe. Ne Bayibuli egamba nti nga Yesu oba Kristo bwe yagondera ennyo ekkanisa nammwe abakyala mugondere nnyo abaami bammwe mu buli kintu kyonna. Twagala okulaba bwe baali bagamba okugonda baali bategeeza ki? Gwe omwami gwe bagondera kikugwanidde oba naawe olina okukola ebintu ebiwaliriza munno okugondera? Ani agenda tuyamba okutaanya ensonga eyo? Nina Bahati Hilda okuva mu life coach era relationship counselor omugenyi waffe owa buli lwakuna. Tukwaniriza nnyo Hilda. Yes, nange. Oli bulungi. Omanyi nti abantu bali batwesunze naye tewali atuyize ku Eid. Babiri laita mugenda kukola ngamba nti mbadde manyi ku Eid naye mwebale kubanga mulaba ate mwebale kubanga mwagala mwasuze mutya muyiga ate mu contributing ate mujesunga. Twali tulina okukola lwa nsonga bangi beekwasa tubeera ku mirimu leero lunaku lwakuwummula bonna batudde waka. Twagala katufuneyo ka topic akayinza okuyamba awaka oba olya waliwo omukyala atudde nga bali tatamanyi kugonda kyekyo. Omwami abeera mugamba tongondera naye ng'agamba nayagala mugondera ate nga n'omwami akisaba tamanyi nfukamire nkole ntya. Bwe batugamba to submit okugonda okukakkana okwetoowaza eri abaami baffe bategeeza ki? Okay, kakati njagadde nnyo ka phrase kali kosoosezza about ak'omu Bible akagamba nti nga kikugwanidde okuba ng'ogondera omwami wo just like the church to Christ. Ate era waliwo abalala weegamba nti abakyala mugonderenga oba submit to your husbands. Kakati submission eno oba okugonda kuno abantu bangi nnyo bakunyonyodde mu ngeri ya njawulo ate abantu bangi nnyo bakutegera mu ngeri ya njawulo. Naye ate nga tetusobola kunnyonnyola kugonda okujjako nga tetwogedde oba nga twogedde ku ekyo kyekitali kati kyekitali era kyenjagala tusoose. Okugonda tekitegeeza nti ogenda kufuuka musiru oba tekitegeeza nti ogenda kusirika oli buli kyakola n'ekitasaana oba kufuuka slave oba toli muddu. Oli muntu olina okutegeera okukwo, olina amateeka agagavaninga, olina enkuzibwa gye wakuzibwamu, olina by'oyagala ne by'otayagala, olina by'omanyi ne by'otamanyi. Kakati kasita otegeera nti nze muntu bwe nti ekitegeeza oba weetanira okuba ng'oyiga. Toli muddu naye osobola okuba nga oyiga okugonda okusinziira ku muntu gw'oli naye biki byakola. So tugambye tobeera muddu ate tobeera kasiru. Ekitegeeza oba oyogera omuntu wabanga akoze ekintu nga tekigwanidde oba omuntu wabanga akugambye kola ekintu nga tekigwanidde oli tasobola kugamba nti genda weesule mu nnyanja n'ogenda ne weesula mu nnyanja oba genda ovume mama wo mugabe oba ogamba ekintu kyonna kyosobola oba genda ologo genda musabo oba genda okole ki. Omuntu yenna ate abantu bakula mu bikula bya njawulo so asobola okugamba ekintu ye nga alowooza kyekirungi naye ng'ate gw'olaba nti si kyekirungi. So okugonda tekutegeeza nti fuuka kasiru ate nekirala tekutegeeza nti tobeera muyiiya.
kubanga nga gyokoma okula gyokoma okulaba ebintu ebipya gyokoma okuyiiya ebintu ebipya gyokoma okubanga mwebezaawo mu mbeera eyo. So okugonda kuno twogera mu kika ekyokubanga olina omwami wawaka oli mukyala biki ebikugwanidde okubanga okola kubanga waliwo abantu bamudembuzizaako agamba nti gwokugonda okitegeeramu ki agamba nti anze kasita omwami mbanga mufumbira kasita mbanga mnongosa awaka kasita mbanga njoza kasita mbanga musenga ebintu bitereevu okwo kwekugonda. Those are acts of service oba bikolwa ebiva mu kugonda si kwekugonda ate okugonda tekukakibwa era nga wekwakwita okugonda as in you soften gwe kenyini you soften ogonda okakkana oba omuntu azaalibwa mugonvu omuntu osobola okuyiga okugonda kusobola okuyigibwa era ensonga lwaki abantu baba n'obutabanguko mu maka beetanira nnyo abantu ababayamba oba ne boogera n'omukyala ne bamugamba naye omanyi wano nedda kino kye wakoze kyandibadde tekikolebwa oba bwe yakugambye bwekiti ne bwekiti si bwetyo kubanga okugonda kulabikira nnyo n'ebigambo kubanga ebigambo bitwanguyira nnyo olina kugamba ekintu n'ogamba nze sijja kikola ndaba ne gundi takikola ndaba ne waffe tebakinjigiriza oba okitegeera kakati okugonda tewali agenda kuteekamu mugwa akugambe nti kakkana oba okitegeera tewali okukakkana okakkana wekka okukakkana oba otegedde nti waliwo ekisingako kyenina okukola okusinga ku kyembadde nkola ekitegeeza wewava okugonda n'ogamba nti naye omanyi ngenda kuwuliriza ate tewali muntu mugonvu nga tawuliriza okugonda kugenda nakuwuliriza era waliwo abaami abazigende omukyala wange tampuliriza ne bwogamba ki ate kati categories zanjawulo waliwo ba corporate women bano banyeenya busumuluzo nvuga mmotoka ngera kwata bugato wange bukondo aba iPad bu briefcase enviiri ziri on point kwegamba kalina ka face yena kachi kakati gwe omugambe nti lero nno njagala kulya kawunga alyoka agambe either omukozi oba someone naye nabagambako lumu once in a while omwami not even once in a while waliwo abaami nga ye ayagala kulya mmere ya mukyala we ate nga tagenda kukikupaatikako waawo waliwo abakikola waliwo ababeera ba dictators waliwo abaami abafuuka ba dictators nze njagala kino egifumbye naye ate omwami ne bw'abanga agidde mu foomu eyo nga takugambye nti kikukakatako naye ng'akulaze mu mutima omulungi nti nanteekadde nendya ku mmere yo okitegeera okubanga oba osanga mwava mu relationship ate omukwano guno nagwe gulimu emitendera bw'obeera mu relationship wano oba oyagala okukola ebimusanyusa oba oyagala okukola ki kati oluusi n'akimanyirirayo nti omukyala wange anfumbira ogenda okulaba nga ofuuse bize ozadde okoze ekyo otandise okuwithdrawinga mirimu gye yali alongoosa tokyalongoosa takiya omukyala awaka eba yanjawulo kuya omukozi omukyala bw'alongoosa awaka otegeera nti alongoosezza entebe ajja zijjayo ayere wansi kapeti ajja gibikulako kugamba omukyala takiya omukyala awaka eba yanjawulo naye ate bw'ogamba omukozi nti yera entebe ajja zirekayo mu kasonda gye ziri ayereko wano wemulabako wemukola ki ogenda okuyingira mu nju oluusi ng'ettaka okyaliwulira ennyumba ekyalumira naye ate ng'omukyala akola ekintu kyanjawulo kakati omwami agamba nti ng'akulaze mu mutima omulungi ate mu kwagala kubanga waliwo ekintu kyena postinze nga kigamba nti okuyigiriza omukyala okugonda njukira tugambye nti omukyala asobola okuyiga okugonda okuyigiriza omukyala okugondera omwami atalina kwagala obanga ayigiriza omwana omuto okuwuga nga tewali mazzi tekisoboka nti tasobola tekisoboka kubanga omwana omutwala mu puula etali mu mazzi n'omugamba ntandika okuba emikono tikakaba katemba kakati n'okuyigiriza omukyala okugondera omwami atamwagala kiba tekiinaamu nsonga tekisoboka nakusoboka kubanga omukyala alina okuwulira jjukira obugonvu tugambye nti gwasalawo n'ogamba nti kaŋŋonde kakati omukyala bw'obanga omwagadde omukyala bw'aba akimanyi nti omulowoozaako omukyala bw'aba akimanyi nti oli faithful omukyala bw'aba akimanyi nti omwami wange anjagala anfaako omukyala ono kiba kimwanguyira nnyo tomugamba namugamba abatayagala kunyiiza abayagagamba nti wano wenkutte weewo kanyweze kati onyweza otya
omwami ogenda okulaba nti ku makyazi okuse gwanoonya vest gyeri gwanoonya essaati gwanoonya stocks onoobyasemboli awo kacaayi gwakategeka n'omukozi tewandiyagadde nnyo omugamba kola ebirala longoosa afumba kola ki naye gwaleeta kakati omwami ono wabeerawo enkolagana jjukira obufumbo it's about complimenting oyongerezaako ku ekyo munno kyatali nemusobola okuba nga mufuuka omuntu omu jjukira ova eri era nga bayibuli nga bwegamba oleka maama bo oleka ekikakyo n'olina aleka ekikakye nemwegatta nemufuuka omuntu omu naye temusobola kufuuka muntu omu nga gwe weegulumiza ofuuse Hitler mu nju kugamba either buli wojja buli omu abuna emiwabo omukyala aba akankana okufumba emmere nga ogifumbira omuntu atakwagala kwegamba okugonda kugenda kufuuka kutya kufuuka kutya obeera nga terrorist nti bajja kuntulisizaako bomu bwe mbaga tonnajja osange nga beebase baleme kuwulira bukambwe bwo ate omukyala kati ate nadda mu mitendera gy'okuba nga protecting abaana baleme kuwulira kuyomba kukola kyagamba nti wakiri bw'aba ayomba kankimanyiire ate ekyo nakyo okose kugonda bw'obanga ogenda kumanyiira effuga bbi ery'omuntu ekitegeeza ogenda kumutya buti ekitegeeza ogenda kubeerawo ku lw'abaana okuza abaana naye ng'omukwano tegukyaliwo ekyo kimenya ennyo amaka kakati omwami n'omukyala bwe bategeera ekikulu tuvudde nnyo mu positions zaffe oba tuvudde nnyo mu roles zaffe ebintu abakyala bye baakolanga n'abaami bye baakolanga ennaku zino abantu bagenda baseeyeeya babivaako mpola mpola tebakyamanyi buvunaanyizibwa bwabwe edda oba n'omuntu omutuufu ennaku zino amanya nti obuvunanyizibwa bwange ng'omwami nina okulabirira amaka nina okumakinga sure nti awaka waliwo ekyokulya nina okumakinga sure nti tulina wetusula tulina akasolya wetusula nina okumakinga sure nti abaana bagenda ku ssomero nina okumakinga sure nti ntegedde abantu b'omu nju yange bali batya mulimu omulwadde oba mulimu atali mulwadde n'ennaku zino abaami bajja n'atula ku iPad n'atula ku TV n'asoma amawulire n'agenda mu kitanda neyeebaka ku makya n'akeera n'abulawo tategedde oba omwana gundi ekifuba kimuluma tategedde oba omukyala oba yasuzeewo tategedde oba omukyala waliwo ekimuluma nde bwasinda ku lulwe yagamba ye kati omwami mugamba akole ki naye ate so nga mu mukwano oli ne bw'osinda nga waliwo ekikuluma oli nakugamba nti munange sorry oba tunakeera ne tugendako mu ddwaliro ekyo kyokka kikumala abamu akulekewaka nga akitegedde oli mulwadde n'agenda ku mulimu wadde n'akasimu nakoma weewo eggulo kozi wabadde mulwadde ate kati nne kyakikugambye aba mulungi kubanga waliwo akomawo natajjukira nakujjukira mbozi we yakomye gye mwanyumiza olwo wamugambye nti ndi mulwadde agamba ojja kumira eddagala takuwadde sente za ddagala ojja kumira eddagala kakati bwakomawo n'atandikira awo n'akola ebibye enkya ne lukeera kwegamba it's like routine oddayo eka olinga gwe bakasa okuddayo eka omuntu ayagala amaka ge ye omuntu amanya you're the head of the family you can't be the head of the family nga tomanyi bantu b'ofuga bafaanana batya oba waliwo yemulugunya oba waliwo alina kyekyetaago oba waliwo omulwadde oba kakati omuntu omukyala bw'amanya nti omwami ono alina obuvunaanyizibwa atufaako ate oyinza obutaba 100% era tewali akugambye nti beera 100 ku kinnaakyo naawe olinako obunafu bwo ng'omuntu naye ate omukyala bw'amanya nti at least 6 ku 10 omwami wange mulungi kwanga balaba abaami ababalala ye leero bw'obeera either ku mizigo ne kazibe mu nnyumba zaffe zino eza bulijjo oli amanya nti ogundi afaayo nnyo ku maka ge omwami buli lwayogera kimu bibiri mukyala wange kimu bibiri baana bange kimu bibiri tupulaninga kino future yaffe ebeere kino naye ate ng'omwami we talaga buvunaanyizibwa nti mwina ne gye mugenda the head of the family alina okubeera ne vision eya family eyagitwalawa bw'obeera nga gwe bus driver abantu abatudde mu bbaasi obatwalawa osuubirayo kubanga bwemba mu muzigo bwemba mu muzigo osuubirayo okuba nti mugenda kukola mugatta amagezi mulabe nti mufunyeyo kaploti bwe mufuna kaploti ki ekiddako mugenda kukosala amagezi gonna olabe nti waliwo ennyumba ezimbiddwa ne bweba nga sinene nnyo osala amagezi okuba nga rent mumuvaako okusasula ate mugenda awantu awalungi abaana musobole okubasasulirako mu masomero amalungi kugamba oba ne plan olina gy'ogenda kati omukyala tagenda kugoberera kizibe bwebanga oli muzibe gwakulembedde ekkubo obasuula mu binnya era ngamba nti gonda gonda goberera yensonga lwaki ennaku zino
abachala by the way bategedde nnyo their positions bwekijja mu kukola n'okubanga tebakyatuula nnyo kubanga balira emikono ne balinda abaami bakole ebintu kati bo bavuddeyo ne batandika okubanga bakakalukana bavuza ekyo kinyiziza abaami bo ne bagamba katuddeko ko emabega anti beepanka ebina abalema nga nabo badde emabega nga tusonga mbeere nedda anti kakati awo omuntu akwagala kankubule bw'oba omukyala ng'okola ng'olina ssente naye ng'omwami akulaga nti am the leader ate nga obukulembeze mbutegeera nkola ekiŋŋwanidde ne bw'aba talina ssente tulabangako omwami nga talina ssente ng'omukyala alina ssente naye ng'omukyala mugonvu addayo n'afumbira mwami we n'amugololera n'agana n'omukozi okumugololera n'atereeza awaka kyamugambye n'amugamba nti tugenda kulaba ku maama ate taddayo n'amugamba twakavaayo katulinderindeko ye maama buli wetugenda tukozesa ssente nnyingi bali abakyala bwe batyo buli wetugenda tukozesa ssente nnyingi mbogamba nti kakati omwana tumutwaleko mu ssomero lino olwokuba gwe omukyala olina preconceived idea oba ku mulimu waliwo omwana wa gundi asomera mu ssomero gundi gwe gyoyagala tomwana kaganya kugamba nti ki tumutwale agamba tugenda kumutwala ku St Paul kuba n'omwana wa gundi gyasomera St Paul walungi nnyo naye towuliriza mwami wo kyagambye tomanyi na nsonga lwaki akyogedde lwaki towuliriza n'owulira ye waji abadde agenda ye n'ekirala essomero omuntu lyasobola omwana ajasobola okusomera ttaamu emu nemumanya n'ogamba nti mwami tukole kyogamba bwe kinaba tekikoze nga bwe tusuubira ate tujja kumukyusa bwe kinaba nga it's not too late omwami oyo aba agamba nti omukyala anjagala ampuliriza naye ate omwami olina okuba nga okozesa okwagala okw'ekika kya waggulu abakyala bujjo twogera nti we are emotional beings eneewulira yaffe yeesinga okutukozesa ebintu byetukola kati bw'oŋŋamba nga nkimanyi nti omwana ne bw'oba nga togenda musasulira school fees by the way naye nga ondazi nti ofa nnyo ku maka n'ogamba nti omwana waffe twagala ayogere oluzungu olulungi ate abanguke bulungi abeere ne future ennungi twefiirize byonna bye twefiiriza tugattegatte omwana tumutwale musomero eddungi omukyala akikola nti omwana ono mwana waffe ate nongeri omwami gyantuukiriddemu ngeri ya buvunaanyizibwa naye ate buli ojja n'ogamba nti John oyo agenda ku ssomero liri tomuwadde ensonga tomuwadde jova tomuwadde kiki nomala n'ogenda yagenda okumutwala ku interview era tomuwadde na transport oba tomuwadde naye nga gw'osuubira ebintu okukolebwa kati omukyalo ono agenda kuvaawa n'omutima ogukakanyadde munda kungulu kuno kijja kuba kizibu nnyo okukakkana okugamba nti omanyi omwami ayogedde kino kankikole mu mutima omulungi sina kankikole mu mutima omulungi kubanga oba okakiddwa naye kankikole kubanga kigasa ffenna kigasa maka gaffe kigasa omwana waffe tulina future ennungi tulina gye tulaga so omwami olina okuba nga oli mu kifo kyo ng'omwami ate n'omukyala n'otegeera ekifo kyo ng'omukyala oli muyambi watondebwa kuba helper omuyambi ye muntu awuliriza vision oli gy'alina bw'oba omwami nga nze mukyala mpuliriza vision gy'olina kiki kyoteeseteese nensobola okuba kubanga nange nina amagezi nina opinions nina okuba nga nkireeta ate mu magezi obutakulaga nti ekikyo kibi nnyo oba ekikyo kya busiru oli ne bw'aba nga ayogedde ekintu nga kya busiru ogeze n'oyogera ku ba corporates ogambye n'okugonda kulimu emitendera kulimu classes bwetudda tugenda kulaba kuba corporates tubeereyo ne twewanika corporates okukakana ng'omwami afunyeyo kana akotwala nga akawala bwasobola okwogera n'ateesa naye lwaki tuli ne Bahati Hilda katumulemu katana tavaawo ogenda tuwa endowooza yo ku Facebook twabuuziza kiki kyotegeera mu kigambo ekyo ekyokugonda oba submission ojja tubuulira ensonga yo ng'oyitako ssemu tavaawo webale nnyo kwekumira ku NTV ndi ne Bahati Hilda mu studio twogera ku nsonga za mukwano kugonda abantu abamu abasajja bo bakikwata bukusu omukazi alina okugonda mu kugonda omwo abamu balowooza tolina nakuba na ndowooza yiyo nti mu kino bwe nti bwenyimiridde ku ndowooza yange nenjikubuulira ne kiba erigwe okuŋŋamba because of such and such a reason endowooza yo oba kankuwabulemu kakati ate waliwo ebikula oba kyetuyita personality olwo ebiko omukyala nga ali opinionated as in nga ye ayina ideas ze
kati nga tayagala muntu yena ku interjecting oba kugamba kintu kirala kyonna gwe kyolese kiba kibi ekikye kye kiba ekirungi oba wali walabyeko naye nga waliwo abakyala we batyo naddala abakyala amanyi nti akuze afunye omulimu afunye ku ssente bebo ba corporate women betulabye kubanga kiba kizibu okubeera opinionated osobola okubeera opinionated nga tolina ssente naye omala n'okakkana kubanga implementation oluusi ebintu ebinjakubeera mu mutwe n'abifulumyanzi kakati omuntu ono ali opinionated era naawe kikukakatako okuba nga weezuula nti omanyi tetugenda kubeera basajja babiri mu nju tosobola kubeera musajja ate n'omwami n'abeera omusajja omu ku mmwe agenda kubeera musajja twagala oba tetwagala ebintu bino bizibu nnyo okubibuulira abakyala kubanga omukyala aba alowooza nti that is a sign of weakness. Okugonda is a sign of strength oba kabonero k'amaanyi okuba nti olinga bw'oli ebintu ebimu wandibyemalidde wandibyekoledde naye olw'okuba otutta akaseera n'oyigirizibwa otendekeddwa oli mukyala mutendeke ng'osobola okugonda n'ogenda wansi wabalo n'omuwuliriza ate n'osalawo okuba nga omuwa sapooti mukyasazeewo okukola n'otadde eno n'otabeera muyeekera ate mu nju oleka abantu bafuuka abayeekera kamulemesi lwaki yeyagala ebiyitemu ekintu kye wekifa gwe lyessanyu lyo terina kuba ssanyu lyo ng'omuntu mwina kunakuwalira wamu ekintu bwe kiba nga tekiyiseemu nga ye yakireeta nga tekiyiseemu omugamba nti naye omwami omanyi kati ate tetuddawo tukabire olujja olweggadde tutunuleko eno ate tugezeeko tutunuleko eno oyina kuba muntu ayamba omwami kubanga abaami tumanyi babeera nnyo rigid aleeta ekintu nga oba tekyandikoleddwa oba tekisoboka kubanga nabo balina engeri gye bategeramu ebintu byabwe engeri gye bategeramu ebintu byabwe ate abakyala si ngeri gye bategeramu ebintu byabwe kakati obugonvu bwo gemaanyi go nti osobola okumukyusa oludda n'omutunuza gy'omutunuza naye mu kwagala omuwumbawumbako n'omulaga oluusi otegesa emmere ennungi oluusi n'oyogera n'ogamba nti naye mwami twandibadde tukyalako eka oba twandibadde tukolayo kino nakino oba twandibadde kati gwe amaanyi go gali mu bugonvu nti osobola okukola omanyi omutima gwa bbaawo omanyi biki byayagala omanyi biki bimusanyusa naye abantu abali opinionated tebatera nakumanya musajja oba baawe kikyayagala n'abeera eno namugamba nti tugenda nogula plot kyoba olaba abamu babagamba bamaze bikola namugamba tugenda gula plot nno ku lweggayaza nagamba wa sisobola nakubeera gayaza tewali nabeewaffe baali babaddeyo eyo bantu ba low class oba bantu bwe bati ne bwe bati mwami nagamba nalyoka nagamba naye kakati ettaka nga liri cheap liri affordable tusobola okugula eka tusobola okukolako farm bagamba ng'olwokuba mikwano gyaba NTV babeera kololo babeera gaba n'ogamba nti nze sigenda gendayo oba okitegeera oli ku lwani oli ku lwa mwami we oli ku lwabeebabwe ovaayo ku office ogirekayo ne gigenda ewaabwe bodde eno ne mudda mu byammwe ne musiitaana. Okay, hello. Hello. Wanji Sebo. Mjabaliko. Kale Sebo nawe jebaliko. Kale. Anya update hapo. Tesa tuulire. Anyi. Tesa. Mjende tuulire. Mama. Salo mchanga mrungi nyera mtufu. Yesebo. Tesa, kajiwanga tisoka. Namba nyingi wako mkazi wangu. Wanga Okira biri so very negative, as in my wife is so opinionated. And I wish my wife can be there for that. Where is she? She's not around. Okay. Yeah, this program will be uploaded on YouTube. Ajagenda ku YouTube. I think by tomorrow ijakubayo. Gende ataipingemo mwasize muti ajja kubagifuna. Sorry that at the same time. Sorry? Tubeerayo buli lunaku. Tubeerayo buli lunaku Monday to Friday sawa 3 I'm program onungi nnyo. Webale kusiima. Hello? 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 Nasize bulungi Sebo wasuze otya? Wanji? Twasizeeyo Sebo. Yongerako ku ddoboozi yanguyeko. Kale Sebo.
nti kale sebo. Okay, tufuna omulala. Hello? 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 Yes, sebo. Twasizeyo wasize otya sebo? Tesa. Oli ku NTV sebo Tesa. Tesa tolire. Olina kyoteesa? Oba osiima busiimi? Okay, sebo. Webale nnyo okulaba. You're welcome. Omulala, hello? Hello? Hello. Wanje nyabo. Twasize bulungi wasize otya? Yes, Juliet. Kale nyabo. Bye bye. Omulala, hello? Hello? Hilda wano waliwo Kasolo Philemon agamba alina okwebuuza ku mwami we nga tannasalawo mu buli kimu. Ekyo kituzaayo ku mulamwa nti omusajja ye mukulu mu maka. Waliwo abakyala ye nga akola ebintu bye omwami n'amugambako oluvannyuma oluusi niwaba nga kirungi n'agamba ye lwaki teyasooka kuŋŋamba ng'akimanyi nti kirungi. Olaba ne benefits z'okugonda zino ziraga respect ate ziraga devotion okuba nti oli committed okuba mu bufumbo buno for a long time. Kakati abantu abaami abamu obuzibu obadde nabo era waliwo abajja ne baŋŋamba nti omukyala wange yaguze ettaka nina litegedde 1 year after nga amaze oddigula. Kakati nebuuziza bufumbo ki obwo ekitegeeza aplaninga kubeera yekka nange mbeere nze kakati lwaki simugoberawo oba okitegeera kati kintu kitono nnyo oluusi omukyala si kyaliko ekyo ate ng'oluusi si kyali era omukyala ajjaako abamaziga n'aŋŋamba nti banaye si kye nagenderedde naye kakati waliwo abakyala baŋŋamba nti wakiri weegulirayo ak'ekikyala ne kabeera eyo nejjukira weegulirayo ak'ekikyala kagenda kukyusa endowooza buli munaatabukanga ogamba ninayo backup plan obeera ng'eyeetegese okubanga ovaawo ate sigamba nti ate nti oba beera musiru oba tobeera nakantu nebeera mulambulukufu kubanga omuntu ono ye next of kin wo okujjako ng'ogamba nti ate banange okugonda kujja nakwesigaŋŋana omuntu olina okumwesiga era nga we twagambye olina kubeera mu kifaananyi kya Katonda nga bwe weesiga Katonda nga bw'oyagala Katonda nga bw'omugondera bw'olina okugondera balo kubanga yabeera mu kifaananyi kya Katonda bw'aba nga ali naawe ye mukulembeze mu maka. Kakati omuntu gwe weesiga ne bw'omugamba nti twaguzeyo ettaka ne bw'oba ogambye nti ndiguze mu mannya ga maama wange njagala kuzimbirako maama wange akayumba afuneko ku ssente oba okitegedde kisigala kikyo naye okyogedde mu bulambulukufu. Bw'oba ogambye nti tugenda gula ttaka tekikugenda naawe kugamba nti bw'oba olina ssente nti kantekeko ku ssente ate oba tuliteeke mu mannya gaffe embi gy'oko mukola ebintu mu nkukutu naye olijja okukola ebintu mu nkukutu naye at the end of the day ani afiirwa kubanga most of the times omukyala gwajja osigaza abaana oline kesa zintono nnyo omwami wagambye nti akagende n'abaana bange agamba anja balabirira naye nga gwabalina naye ng'oluusi mu nnyumba eri awasizza omukazi mulala oba atutemu mukazi mulala naye ate bomba muteesa era kituzaayo ku musingi gw'okubanga muli ba mukwano friendship emataringa nnyo bw'obanga oli mukwano gw'abalo tojja kubuulira kizibu ky'omuntu wa bweru akuwa amagezi agali otherwise naye ojja kuzimba enkolaganayo n'omwami ne bw'oba ng'olina savings account ojja kusavinga naye nga at the back of your mind kiruubirirwa kyo okubanga ozimba makaago sigamba nti okola ebintu byo ku bbali obyekolere obyemalire ekitegeeza nti mu maka gano tolabamu future tolabamu long term plan. So okugonda kugenda n'okwesigaŋŋana kubeera ba mukwano nga musobola okutuula ku mmeeza ne muteesa ne mugamba nti leero wadde tulya bubi naye katutereke oba katusevinge enkya tusobola okuba nga tuli bulungi ate nga tuli waffe oba nga buli kimu kikola bulungi. So exchange eyo nga musobola okwogeragana. Hello?
Wanji sebo. Hello? Okay, wokuba sekendeza. Kendeza dobozi ya TV. Hello? Kendeza ku dobozi ya TV wokuba simu nga tebana bakujjako. Hello? Wanji? Kale sebo, namwe mwebale kulaba. Enamba tugenda jiba wanga tukomekereza program sigalako. Kale nyapu sebo. Omulala hello? 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 Wanji sebo? Mjeba. Kale sebo namwe mujebaleko. Ntimanyi program eyo. Amina. Era badde njagala kubuuza ekibuuzo. Wanji? Badde mbuuza. Omuntu abakyala abamu tebaagala nnyo okurespektinga baba baabwe especially tebagala kukola ki? kurespektinga baba baabwe. Ekyo kye n'omugamba ekintu abanga kuyamayosobera nakola okugezaamu nyamusobolayi naye nga ye olw'omwali bayi konoomwabula akirabanga obuyisi obubi. Kale sebo webale nnyo ekibuuzo nga batwekangabiriza tetwagala tuwabula. Hello? Wanji sebo? Kale sebo nawe gyebaleko. Wakutulira nnyo sayidi emu omusala alina okuba submissive, alina okuba submissive oludde naye ate engeri abaami gye bakuzibwamu nti bebuka abamanyi tebalina kubuuzibwako okitegedde ekyo nakyo nekireeta obuzibu kati aleeta omusala n'amateeka awo layitegumu atali so you might even want to pass a meeting with you to what in a chat. Education. I think that it's your to only the Tamanga Band in our China ideas. Banding you. Not what I got. Only the category of the cut it over the probably the stone. Rama told you about to congratulate of Metro. Okay. Example, that one over the whole should the woman be submissive? Can't touch what they are cooperating. Can Avatara Basoni, which was those they call for problem. Avatara Basoni, really, our contribution here. Then there was our Tiandi Vata Antica. Alani over you in a postage. Only thing you want to clean out, or you want to tell out finger state. Because you are confident now, you can develop. No more teachers than moving around at the place of conflict. Make it an issue, Jania, and so or one at the point is it can remember Magalomana to make a room. Minimum what that case. So it doesn't matter. Anya say exonerated tools or Anya discuss this and that. That's my contribution. Okay, thank you very much. Songa zuri. Abami abamu bakuzibwanga amanyiye musajja taddibwamu ne bwakomayo wakasaawa mwendo ogw'ekiro ayagala akusange ku mulyango ng'omulinze omugambe kulikayo mwami tomubuuza kikyava kola. Is that what it means to be submissive? Era abo kati waliwo ebintu bingi nnyo in reality that is not submissive kubanga nga bwe twagambye omuzibe tasobola kukulembera ate naawe n'ogoberera bw'anaagwa mu kinnya naawe ojja kugwa mu kinnya kyekimu yensonga lwaki ngamba abakyala nti olina okumanya ki kyoyagala mu mwami wo
nga tonaba kufumbirwa era ndowooza lumu tujja kuleetako essomo bw'oba ng'okyali singo biki by'olina okukolera mu bulamu bwo ng'okyali singo olina okwezuula olina okwemanya ki ky'oyagala kati omaze okukifuna tekiri 100% naye wakiri mulina we musobola okutandika mutual respect and mutual submission kubanga omwami naye alina okutuuka waatuuka ng'asobola okuwuliriza ku mwami abini ku mukyala nawuliriza nti omukyala agamba atya nga bw'owulidde abakyala abamu balina creative ideas and developmental ideas era abakyala abamu there is somewhere where I wrote neŋŋamba nti abaami bakozi ate abakyala basevinga be banunula amaka be bagezaako okulaba nti kati kino tukikoze mu budde ki tuno tukikoze mu budde ki bw'osanga omukyala ali development era abaami abamu boogera bagamba nti nze taba kuba mukyala wange nandibadde sirina wendi wange sente nali nzinywamu mwenge oba esente nali nziwa baŋŋanda esente kugamba esente zange nga zibuliraawo naye omukyala wange bukyanga yajja mu bulamu bwange olaba ebintu biri streamlined bitambula nkokoto tukole tuzimba tulunde kino ogenda okulaba nga omwami naye awuliriza out of love and respect so ekitegeeza omwami nga bw'ayagala respect n'omukyala bwe yeetaaga respect omukyala bw'abanga akugambye nti naye kino mbadde ndaba nga twandikikoze bw'oti osobola omugamba nti naye omanyi tusooke tukikoleko mu ngeri yange tugezeeko bwe kinaba kiremye ate tukwateko ku kkubo eriryo oba si kyekyo musobola okufuna middle ground ne mugamba nti mbadde nteesa bwe nti naye ate tusobola okuleetamu aspect yo nayo ne tukigattamu ate ne tulaba ebintu engeri gye bigenda mu maaso okwo kwe kuba okwagala tewasobola kuba kugonda awatali kwagala najjo waliwo abaami abaakula bo nga kibali muli mu bwongo era nga batugambye nti yeye mwami kyenkola kyekyo kati na ku mulembe guno ogukyuse asubira omukyala yamujja mbazadde nga bamusomesa bamusuubira okuba omwana omulungi ayamba ne family ye naye ng'ayagala tayagala asituke aze okukakwata emmotoka atambula agende naawe ovuge eyo ogende ku mulimu alibaddala nga gwe olina lwewuuba nayagala afuneyo kano akaana akato akataasoma akagenda okuwonera bukimu atasobola kwewozaako mu buli kyonna ng'agamba mukyala wange tampulira why because azukka n'entambula n'engenda naye n'atambula n'agenda bino ebintu byakuteesa bino ebintu byakugera ensonga lwaki n'abagambye nti bw'ogwa mu mukwano n'omuntu gw'otasobola kutunuulira n'oyogera naye olaba nti abambuli n'agamba nti kakati nemugamba nti kuba bw'ombuli ekizibu kyo nenkubuuza nti wa myaka emeka kubanga emyaka kikulu nnyo mu ngeri abantu gye bareactingamu agamba nti anumya omutwe takyayagala communication asobola notwala emyezi ebiri tayogera nange nomugamba wa myaka emeka ye gwe twogerako nti simanyi na myaka gye nti tayagala mbibuuze nako tayagala mbitegeereko oba okitegeera kugamba you're becoming a dictator of some sorts or you're imposing yourself on someone kati bwe imposing oba bwe weepatiika ku muntu naye abawulira ng'omunyigiriza ekivaawo ng'avaawo yeeseetula kubanga akooya obuzito bwo naye at the end of the day mba mutegeragana ne mwogera oli ng'omulaba akussaamu ekitiibwa naawe akussaamu ekitiibwa tekiba kizibu oli okugamba nti ffenna twetaaga okukola waliwo abasajja ennaku zino abajja ne bagamba nti saagala mukyala nga takola njagala mukyala wange agende akole nange ngende nkole ate ffenna tukomewo twevaluating kiki kye tufunye tukikolamu ki twebeezaawo tuti obale nnyo Hilda okukola tekitegeeza mbu si kugondera nsobola okudda naye kola ebirala byonna byonna omukyala byakola ne ku mulimu gye ndi nga ndi eyo nkola omukyala nga bwakola naye nga nkikola kulaba nti tukwasaganya wamu okutambuza amaka gaffe tugenda kumulamu katono nnyo essimu nziwulira tugenda kwongera tuzikwata mu kitundu ekyokusatu tabaawo tuli ku programu asemutya twogera ku nsonga za kugonda omwami omukyala kugondera mwami we omwami tasobola kugondera kakati ate tekiri mu butonde omwami okugondera not in the aspect of submissiveness kubanga omwami ye eteeka lirya kukwagala gwe okusobola okugonda wadde nga respect esobola okuba mutual ne submissiveness esobola okuba mutual nga mwegondera ekitegeeza mwewuliriza mwesanganamu ekitiibwa you're there for each other esimu hello esimu hello wanjisebo tukwaniriza nnyo kale nawe gyebaleka tukuwulira mukwano yogera wanji yesebo oli ku NTV tereera okendeze n'eddoboozi lya TV tukuwulire bulungi
bakujeko lwakuba eddoboozi ya tivi yo libadde lireeka. Hello? Wangi nyabo. waliwo omusajja omugondera ng'omuweereza buli kintu akikuteeka akakugutta okyakugatangaakuga naye ng'olaba nti ekintu kyonna omugondera kyonna okikola. Kale mugenye mukwano omulala. Hello? 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 Wangi nyabo. Hello, we are good. How are you? Now I like the topic. But what would you say about a man who steals from you? Who steals from you? Yes, like he goes through your bag and takes all the money and he expects you to respect him because he's a man. Okay, and he's a thief. That is that's unacceptable. Okay, thanks, my dear. We'll react to that. Hello? 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 Aha. Ndoza twagambye mu kusooka nti omuntu okugondera oteeka okuba nawe ng'olina ekyokola ebimuwaliriza okugondera. Kati ddala mu butuufu bw'ojja mu paasi yange n'ojja mu ssente n'enkugambako ne weekangabiriza kyokka oyagala nkutwale nga ggwe Katonda wange. Awo omanya nti waliwo ekizibu era kirina okukolebwako kubanga that is it's rare. Era oyinza okuba omu out of 100 abantu abafeesi oba bw'ajja okunsaba nyinza okuba nga nze nina ssente okusinga ku ye banga alina ekizibu anti era ajja okunsaba n'essimu wala agamba kale kasoli mukyala wange ebyo bye byange kantoleko. Era omanya nti waliwo obunafu omwami alina obunafu kubanga ayinza okuba nga tamugamba namugamba naye amusoberera kubanga singa abadde amugamba omukyalo ono yandibadde alina engeri gye yeetakirizaamu naye ateeka okuba nga asoberera n'agenda n'ajjayo ssente era omanya nti waliwo ekizibu omwami ono alina ekizibu kubanga that is not a behavior expected out of a man. Omanya nti there is a problem era ekizibu ekyo kyetaaga kubeera addressed. Era kyosookerwako okumanya nti esente zange sijja ziteeka mu nsawo I'll find means until wetusobola okutuula ne twogera nemmanya kizibu kye kyennyini kikyayagala. Bw'abanga ayagala ssente nabo omwami we bamukubira wali ku street nga abadde anyakula ensawo z'abakyala abalala. Ate kakati ekizibu era tekiyamba kubanga otreatinga bikola naye nga the root cause togitreating. Tugamba mutuuze mugambe mwami kiki ekikutwasa kyennyini are you broke nkuyambe lwaniga okujja n'osobera n'ozijjamu. It's a bad behavior. Yes. Aba omukyalo oli agambye buli kimu akikola naye omwami ye byo abikola mu nkokota. Kakati waliwo ebintu ebikula by'abantu oba empisa z'abantu ze tutagenda kubanga tusobola okukyusa. Era mu kugonda kuno okwogera okugonda tetwogera ku those extreme cases ez'abantu aba behaving otherwise. Era mu cases ezo mbagamba nti funa obuyambi because ntudde ne couples nyingi nnyo ne twogera ebintu bino byolabanga ebitono bw'abanga omwami ali willingness eteeka okuba ng'ayagala okuba nga atambuza bulungi obufumbo bwe waliwo ebintu ebimu byatagenda kukola. Ayinza okuba nga yali abikola naye n'amala n'alabuka n'agamba nti anja kufiirwa amaka gange kati ate kanoonya omuntu anaatuyamba. Bantu bangi nnyo abazze gye ndi ne tutuula ne twogera ku ebyo ebintu even disrespect ne submissiveness. Omukyala n'omubuuza n'omugamba nti ddala obadde okikola nga togondera bbaawo n'agamba nti ekituufu nze mbadde nkikola lwakuba abadde tampa nsonga ebintu by'aŋŋamba okukola tampa nsonga nyenze nga byemugamba muwe ensonga ne mbibackinga up olw'okuba nasoma nakola ki nagamba ne mugamba naye okimanyi nti okwagalana kuno oba obufumbo compromise olina ocompromising olumu olina okumulekako n'awangula n'omugamba nti naye omanyi tukoleko ekikyo ate nkuwagiibwe agaba agamba kulunda omujjukize nti weekend tugende tulabeko kubiri ku farm kubigenda maaso sigwe kweterayo gwanagamba nti kasita yatandika farm kululwe kati kagende kagulube nayo kakole ki oba okitegeera kati omwami wabanga yo the kind akola buli kimu mu nkweko tekigasa omuliro teguzikiza muliro. Ekitegeeza mu bugonvu olina okwogera n'omwami wo n'otegeera weekizibu wekiri n'otegeera ajja kubuuza wabijje wajjukira yete yagamba owulidde mu ŋŋambo ajja kubuuza wakijeewa owuliza nnyo olugambo ebintu eby'engambo tetubi respectinga ate omuntu bw'aba akwagala n'olugambo aba ayagala nalu clarifyinga oli bw'owulira nti oba yawasizza
nojja n'omugamba kubanga toyagala ku behaving otherwise nga tategedde kikuyisa bwotyo n'omugamba nti nawulidde bwekiti naye kiri kitya oli nakugamba nti nedda si kituufu oba okitegeera wuliriza tobeera awo ate otandike twayogera ku nagging women a nagging woman is an opposite of submissiveness a nagging woman yoyo ajja kubanga asiriseemu ate atandika oluyombo olowooze nti yawumuddemu ku makyata ate akutandikireko ekyo tekigasa naye ate bw'omala okunoonyereza oba ekintu n'okizuula nti ddala kituufu omanya nti kakati ndi ku level ndala omugambe nkubuulire tonzisizaamu ekitiibwa kubanga singa wanzisaamu ekitiibwa wandiŋŋambye ku kino ekintu nenkitegeerako naye ate kimenye nnyo omutima nze okukiwulira kuba ku bantu ab'ebweru ekitegeeza nsobola okusalawo ne ŋŋamba nti omanyi kubanga bulijjo era mbagamba bw'owa omufumbo olina okuyiga to withdraw n'omugamba nti omanyi kirabika kino tekijja kusoboka bwe kinabanga ng'olowooza obufumbo buno bujja kusoboka then ogenda kutwala eddaala onkakase ng'omwami nti onjagala ate okyaneetaaga bajjukira twogedde nti omwami alina okukwagala gw'okusobola okumugondera ate tekimenya kugondera muntu akwagala kubanga oba okimanyi you're counting on him omwesigamyeko ekitegeeza okugonda kuba kwanguwa okuba kufumba kwanguwa bwakugamba nti ebyomukisenge tubitereezeemu oyangu okubitereeza bwakugamba nti abaana tubakuze bulungi oba tubakole bwe tuti abakadde tubakole bwe tuti oyanguyirwa lwaki kubanga akwagala akwetaaga era buli ate akikulaze okay tukate esimu endala emu yokka tufundikire hello omulala hello wangi sebo kale sebo nawe gyebaliko ebale kusiima njagala ekisayo omukyala njagala kubuuza just one or two questions. Okay. Ekisooka ayogera about roles. Roles. Okay. Roles z'omukyala and roles z'omwami. Of course, as you know, in the modern world, roles are changing. If we can still talk about same roles, of course, as we all know, whether the Quran or the Bible talks about different roles. So I don't know how you can discuss that in the modern times. My second question is more with the chukura. But as you know, this current generation, whether it's women or men, so it is difficult for people to try to go out of these things. Yet for an earlier generation, humility was a bit appreciated. But now it is showing who is stronger, who is brighter, who has more money. So that's how we can bring humility to this modern generation thing. Okay, thank you very much. Ndoze bwetujja okusomera waliwo n'omwami oli bwe twatusookerako yagambye omukyala we ali very opinionated ye alina endowooza zize ate ayagala ziposhinga kakati bulijjo abantu mbagamba nti you can forget oba osobola okwerabira omuntu kyakukoze oba kyakuwadde osobola okwerabira ekyo kyonna naye tosobola kwerabira ngeri omuntu oyo gye yakuwuliza neewulira gye wafuna bwe wafuna ekyo kubanga nga bwe tugamba nti okufiirwa is another feeling naye ate gwe engeri gy'omisingamu omuntu oyo that the feeling kati the feeling most of the times era therapy gye nkoze ku most of the couples abajja gye ndi omubuuzi mukyala ali opinionated n'omugamba nti naye kati gw'owulira otya bw'akola ekintu ekyo omukyala ono bw'awulira nti actually I feel disrespected mba mpulira ontyobodde ongalabanja tonzisamu tonjagala nakunjagala mba mpulira nga tonneetaaga omukyala n'alyoka alabuka n'agamba nti bulijjo mbadde simanyi nti owulira bwotyo bwenkola kino ne bwe kiti naye ate ngenda kutandika okubanga ngezaako okubanga ntoninga down you tone down until ng'ekikula ekyo okijjeemu oba okyesazeeko so ddala osobola okubanga laba counselor kyenandi kugambye amagezi gensobola okuwa gwenga gwe tosobola kwogera naye n'akyusa kubanga kati naawe waliwo obeera mu bufumbo ng'olaba munno ng'omulabe ng'olaba alina byakola ate gwe byotayagala kati naawe n'ogenda ku opposite side naye ate omuntu bw'obanga omugambye n'omugamba nti kino bwekiti ne bwekiti bwekitambula era njagala tubeere mu ngeri bweti omuntu oyo kansula bw'aba ayogedde naye oba omuntu omulala omukulu ng'ayogedde naye asobola okumanya nti omwami nina okukyusaamu bwe mba njagala amaka gange ate nentereezaamu so I recommend seeing a counselor. Omwami ono asembeyo agamba
omulembe gukyuse abantu babanguddwa tetubasuubira kuddayo ate kubeera nga bajjajjaffe bali abataali bayigirize buli muntu ayagala bye bamuyigiriza abiteeke mu nkola okakana nga tuclashinze obanze mali ndowooza buli muntu amanye level gy'atwala bweba gugwe wasoma tuyagala bano ba corporates ola abeepanka genda ewasa oli gwomanyi nti ye agenda kugondera by all means talina that right okuyimukana agamba this is what I want ye nga rights ze tafaayo oba oli azinyirira oba nedda will that help? Then what happens to this opinionated woman asomye? Will they stay single for the rest of their lives? Anti kakati bw'obanga toyagala muntu yenna kuyingirira mu ddembe lyo kubanga jjukira with modernity empisa ziba erosion has taken away empisa, has taken away obugonvu, has taken away everything in a bid nti abantu bali informed, so informed. Naye ate okubeera informed olina n'okumanya nti omanyi this is a part of life gye njagala obufumbo kubanga nkolagana n'omuntu kati bw'omanya nti abatana bakufumbirwa bw'omanya nti kino kyenjagala saagala muntu ali opinionated saagala muntu akola bw'ati ate bw'okiraba ng'omaze okumuwasa teri kudda mabega olaba nti ali opinionated naye n'ogamba kamuwase kyokka alina omusuubira akyuke anti kakati abaami bawasa abakyala nga basuubira nti bajja kukyuka babagondere nnyo bakole buli kimu naye ate nekitabaawo kakati ebiseera ebisinga omukyala bw'obanga omuwasiza ng'olaba ali opinionated gezaako okumulaga nti nkwagala naye nkuwabulira mu kwagala tomulaga nti tit for tat nze ngambye bwe nti bwe mba ngambye tugenda digulagayaza tujja digulagayaza bwe mba ngambye omwana ajja kusomera mu kisulo ajja genda mu kisulo bwe mba ngambye kwegamba obeeranga amwelipako bweripi tomuwadde ebbanga kusana kubuulira kiye kyalowooza ate nga kyalowooza tekitegeeza nti mukyuse mukole kyalowooza naye ate nga kyekitegeeza nti osobola okuwulirizaako n'ogamba nti sijja kufuna buli kimu kyenjagala naye kangezeeko naye abeere musanyufu amanyi nti abaana bali ku ssomero twaliteesaako wetuguze twateesaawo kugenda kulaba abakadde tukiteesezzaako bane tubeere bantu tetubeere part of this family beera part of it ate beera ng'olaba wanne gye mulaga bw'olaba wa gye mulaga waliwo ebintu byogenda okwefiiriza wano waliwo ebintu byogenda okubunira banaye abakyala learn to overlook oyinza okulaba ekintu n'ogamba nti kino kankiyiseemu amaaso sigenda nakiwa attention yange naye ate nga kyenduubirira nti mu bukadde nkaddiwe nga ndi ne munnange gwe njagala oba okitegeera tekigasa kubanga tuwakanira waliwo abantu abawakanira ebintu bitali mu magezi nga tuwakanira ki kyetugenda okulya nze olw'okuba njagala amatooke twamanyira okulya amatooke ewaffe gweoyagala kawunga nze ne ngamba nti bantu balwanidde emmere naga nze nja kufumba matooke n'agafumba buli omu n'alya kyayagala ate n'omanya nti omwami wange oba tayagala mmere ya mundagala n'omanya nti kakati omanyi nja muwanga kyayagala kugamba tulina different preferences so kikukakatako okuddayo okutegeera munno kikyali wamwagala bwewamwagala tekimuleetera kufuuka kikyoli tagenda kwambala byoyambala tagenda kwagala byoyagala naye alina eddembe okubanga alinako byayagala naye ate bw'obanga osobola okumuwuliriza mu mukwano bagamba nti ogambye otya nti oyagala kusiba kaviiri nti naye ate nze enviiri ezigwa eno neeno sizaagala omukyala asobola okuyiga n'agamba nti osinsa omwami wange gwe njagala okunyumira gwe njagala ntunuulira nsiime ate ngenda kusibako ku kyayagala ndaba ekiki ogenda okulaba kamwenyumwenyu buli wakutunuulira enviiri nnungi ng'omanya nti zaayagala next time tekikukataka nkizo ogenda okukola nekola ekintu ekyefaananyiriza kate oleme kukola nnyo ekintu ekiva nnyo kukyayagala so obugonvu it's paramount neemanya munno gyekisingako ate ebintu ebiba bisobye laba kansula simya hilda eri 0755711 abandi bajagala 0757117117 tudde munate enkyanza Farida Eid Mubarak.